Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwena bali ku mukuto gwa There is Still Hope atubaagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate namwe abali emitala w'amayanja. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi atukuwa ekitiibwa n'amatendo. Otwaniza omwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kaakati nakulo nasemba okubeera wano nali njogera ku City Mafia pastor abamu ne mugaki tomwogera linnya lwaki togenda erugala yennyini n'oyogera n'aposo. Kaakati ono City Mafia si eyo kanisa yokka gy'alumba njagala otegeere. Naagala okozesa platform okwogera eri amakanisa amalala mangi nti akakodya akakola ki akakozesa ak'okubanga asobola okusindikira omuntu mu kanisa omuntu n'ajja n'abeera omwo nga mmemba kiseera nkituuka n'ayingira obuweereza naye ng'omuntu ali ku mission asobola n'obeera ku kanisa emyaka 3 omwana n'ayingira obuweereza naye nga ayina ki ayina mission. Kati ekyo tebakikoze Lugala yokka walala wangi okitegeera. Kati ekyokubiri tebalina okwegendereza laba nnyo bamwaniriza mu makanisa ag'enjawulo. Makanisa ag'enjawulo walina kuzino kati kanisa zinoonya connection banandaba batya anyaniriza omuntu waati akyasinza abantu mu ggwanga Uganda bakuyita kutaapinga bawajja kuba ataapinza amafuta ofuukya busiraawo amafuta gaawo. Kakati omuntu oyo omwaniriza najja wano physically tawaba buzibu era ajja kujja amala osomesa oba amala oyigiriza ebibye ayijjukira mubeera excited akwate sente z'akwata azibawe oba miliyoni 2 oba 4 oba 5 oba 6 oba 7 oba meka zonna zezaba ayagala azibawe ate mwe abamwaniriza alezo ze nesooka kubeera ku kyoto erina osooka okumanya ate ekyoto ky'aba Freemasons ekiri ewuwe ate ba Freemasons bebazimuwa. Ekyokubiri ekkanisa abaagiguze spiritually bakola research kanisa zonna gye bamwaniriza nagera n'aweereza okuva we yavaayo paka kati okole research emmere eweebwayo ey'omwoyo the spiritual food kati eri mu kanisa eyo yakyuka ekyali ya bulijjo enjiri yaamu eba yakyuka. Omuntu asobola okujja n'awamba kanisa spiritual wanoosigaza kizimbe naye nga yakontrolling. Kati Mafia kyakola nti osobola omwaniriza mu kanisa era bana abamwaniriza omwaniriza n'ajja n'aweereza bulungi nnyo abantu ne bajjanga bangi era bamu ne bagamba tuweereddwa omukisa kuba abantu bamanyi omukisa kwe abantu okuba abangi ekitegeere ne that motivation eriwo. These are motivative speakers. Kala ajja kwata kyakwata akola ki mwabalina n'omuwa naye kakati capacity gyalimu akomekereza ate mwe yabawadde aye ne bamumuwadde yasitiro ezasobola zitwala naye ate era yazitwala ku kyoto kye era ekkanisa ebegenda kuwa naye abaana ziri eziba zize special n'azibawa bwe muzitwala kanisa abaagiguze spiritually abamaze okukonkalinga ogunanga ng'owuliriza buli saawa nga n'enjiri olaba eyiye kukolera nnyo kati ebirala byonna bino banatwenenye ng'ebyola kati ate bibuwa era ng'eriye kunyumira naawe gy'otandika ogatandika omuwako recommendations kati era ogalaba nga bammemba be batandise okuyiika mu kanisa yo
Ekanisa tagitwala mbu agitwale physical agambe akakati eno kanisa yange gwe pastor avamu. People take charge in the spiritual realm. Omuntu ajja mu nsi y'omwoyo n'akuwambako amaka obadde tokimanyi obufumbo n'abutwala nga yabukontrolinga ati ng'omwami gy'amuza gy'adda kyalagira kyakola gy'amuza gy'adda nga gwe nnyini ye nga n'olugala tebakuwulira. That is very possible. Kati ne mu nsi y'omwoyo ekkanisa ezo ne zeebase ezeetaaga mu kutaapinga ng'osinga oyabeera spiritual father wange n'omwaniriza n'ajja agitwala. Kati n'akuggyako originality eri mu nsi ey'omwoyo wanejasiga nga bagita sandi so n'ekipaane gw'okirina naye nga eky'omwoyo kyennyini kiri bamaze okuba nga bakikuba. Kale ate kyali kukola ndi kanisa nnyingi nazo zaadoptinze enjigiriza ye agenza aziwa mpola. Bangi ba agenti be basindise mu makanisa ag'enjawulo. Kale nyabaga okola research saawa zino. Ekintu ekikyasinze okusumbwa ekkanisa saawa zino immorality. Obukaba it's the top eri waggulu ku bikyasinze okuba nga bitawanye omubiri gwa Kristo. Okitegeera kakati jjukira ate ye abo gwe musingi gwe. Kati bano abaana babafuna ne babainitiate nga tebamanyi. Okitegeera baba bawandisa amannya baba bakoze eki bamaze bainitiatinga bamaze babalese mu makanisa ge balimu. Baba mujjawo all of you temusobola kuŋŋaanira wantu wamu awo. So kyemusobola okukola nti musobola okuŋŋaana throughout the week lubeera nga mukuŋŋaana. Kati okwo kubayamba okwongera okubakola ki okubongeramu obutwa ne babaleka gye mubadde. Kati eyo ne mufuuka ekizibu. Obwenzi bukudde ejjembe gwe mu kkanisa. Bukudde ejjembe. Era ndi bali abaana baba balina ekiri emabega ekibavuga. Bazunga mu makanisa banagenda balina ye ninga ate naye tabikola nti ayagala. But is possessed. Abeera possessed. So ezo lwaki mwaba komenti nti saagenze lugala abamu mwampadde namba y'omutume. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye ekiro ekituufu saamukubi. Why? Naagadde ono message etuuka mangu ate omutume ayinza obutagifuna naye ate bano abeegayizi bekikwatako ate bo ne bakola ki ne bagifuna. Naye nayagadde okwogera eri kkanisa yonna wadde specifically nti ekyo kyavaayo nayagadde okwogera eri kkanisa yonna. Obukodyo oyo nakolako naye oyo gwe mbagamba nali nga nkyakolera omubiri nali nkozeeko naye Evil Missions ate nali mukoleddeko Evil Missions ez'ensi ey'omwoyo kulowalinga churches into in the spiritual ranks. Kanisa okugijja ku lanka kwebadde n'ogiteeka ku lanka eya wansi mu nsi ey'omwoyo. So ebyo nali mbikozeeko naye alina ekyenjogerako nkola ki nkitegeera. Era ne gwe baasindisa bamuyinza okuba mumumanyi negye yava naye mumumanyiyo wakuba nti naye nabo balina ekizibu kyabwe ekyo ogwota ogubasumbuwa. Ndowooza ate nako ne balinga abagugondera obugondezi. Gyava guli ogwoto nago bannaayo ogw'obukaba morality. Bane ekyo kizibu kitawanya omubiri gwa Kristo everywhere. Kati nayo gyava muyinza okuba mumanyiyo negyabadde oyo mafia gwenjogerako. Kati ni what I'm talking about mbimanyi. Era we nalabye obukodyo n'entegeerawo nti oyo kuba obukodyo oyo mbumanyi
nategedde butegeezi that is the person teri mulala wano mu ggwanga Uganda akozesa obwo obukodyo. So tayagalira ddala abeera waggulu we. Eri kanisa zonna agenda zikakkanya nze mbabuulira kasita oyagala kakati omulaga nti wamaanyi ndazimulaga nti wamaanyi naye wetuneeba sitaani buli woosumagira afuuka wamaanyi mu bulamu. The moment you dose gwe nuweebaka yagenda afuuka wamaanyi. Naye when you wake up you are going to weaken him. Ati kituteekeddwa okukola. Naye kuba nti kati ennaku zino ekisumbuwa ekkanisa atwagala nnyo okubeera ne multitude. Si kibi. Ekyokubiri spiritual father sibivuma sibijeregerera naye ekyaddala abamu mutaapinze kulongo manto. Wanga ojja kunoonya olimbula kuba oli ali waggulu yabotola tomanyi yabotola atya. Oyagala ogenda otaapinge era omuyite okola olukuŋŋaana olunene omuyite olange nti bannayo ne spiritual father wange era abadde muwuliriza nnyo lelelele omwogereko ebirungi ebirere. Jjukira buli woogamba nti ono spiritual father wange oba omaze otaapinga ku ye era ogenda kukola ebintu ebifaanagana ebibye okuba oyagala omufaanane. Ati tulina okuyitibwa kwa njawulo. Osobola okubeera nange oba nsobola okubeera naawe nga Katonda yakuyita deliverance. Okitegeera? Nebeera naawe nga tukola deliverance nga nsavinga under that ministry. Nanze manyi nange nyinza okuyitibwa deliverance. Mukama nampitira ekirala ekintu kirala nnyo ate. Nakujja mu deliverance ate nakutuma mu evangelism. Bisobokera ddala. Katonda yalaba ability zaffe. Kati bw'obanga oli wa evangelical oba oli wa deliverance n'oyigamba nti ono spiritual father wange n'omuleeta ng'ate yagwa walala agenda kutekinga over in the spiritual view. Agenda kutekinga over era ogenda atandika okukola ebintu nga biri subjective ku biki byakola. Bw'ogendeza abantu bonna abalina we bavudde. Ddala olaba ku Victory Church abasumba abavayo oluusi banconfusinga nga boogera ku radio. Jamada simanyi nani Jamada kikomeko waliyo n'omulala ne Pastor Sebado. Ojayo oluusi ku radio bafaanagana n'amaloboozi. Nzowe nga bafaanagana. So bali abaana baataapinga nti kati batambulanga oli eyali menta waabwe wa spiritual father waabwe. Kakati example nkuwadde buwi ogamba nti mbadde ng'ambe eyo chacha mbadde nkuwa nti nze nalwawo tuuka baawula nga ono Jamada oba ono yani nga amaloboozi gafaanagana almost. Kakalaba n'enjiri efaanagana. Kakati kisobokera ddala gwe okubanga oli birala naye ate n'osubmitinga under mafia n'atekinga over n'akuggyako omunagiro ogwo. Enjiri etandika okyuka ebintu ng'ebikolwa otandika okukopa oli bati spiritual father wange have to submit. Naye ate gwe weerabidde okuyitibwako tuli olina otegeera okuyitibwako nga ggwe. Kati nokwe bakuba byayononeka nti omulala akubeera ne spiritual father nga w'amaanyi. Era mbalaba wano ng'oluusi si gye yalokokera n'okulokokera. Okitegedde? Natandika gembula kuba katono w'amaanyi wanaafuka spiritual father wange. Biki abantu bagenda kujjula anti we look at the multitude abantu bagenda kujjula. Ebyo bisinza okuleeta obuki ate ate awo asinze okuwambira amakanisa mafia nti bayaayaana banaye
banagamba batya nti ono spiritual father wange kemwaniriza wano ne kanisa tegena sigala kimu ng'oleeta ekizibu. Ekizibu kubanga oyagala connection, yagala fame n'akasente abaalina olisi mwavu balina era bazikozesa bulungi okusula amakanisa ago agatunuulidde sente ne galeka Kristo. Era w'omwaniriza wootu amala oweereza nga bakwangayo omusimbi awo kanisa aba amaze okigula. Vision yonna Mukama gye yakuwa n'etandika okyuka. Abadde alibukinga bw'otandika kusiisitiriza n'entaka zigo. So there's another way. Kati eyo method yasa gikozesa Lugala. Why? Lugala na Mukama abawadde omukisa. Sibeba okusabiriza. Aba balina kati method nfu ekola walala. Kwabo abeetaaga okutapinga simanyi spiritual father simanyi biki awo wafunidde awo ate n'akola n'ayoola. Kati eri method y'okubanga asindikayo omuntu yali esobola okukola. Kati makanisa mangi ge basindiseemu buli obuwala ti ayina ejje abasindikamu. Aye bayinza obutajja lumu baye abasajja batuula wansi ne bakola strategy. Sitaani enwana gy'alwanamu we tutaafune mwoyo wa Mukama tetujja muwangula. Nze ekyo nkikubuulidde kubanga abala tapa bintu bye tabigwa mu bugwinga ffe. Asobola okubalira emyaka 3 ng'abala anoonya n'atunulako mu family ye wamu n'alaba buli kimu. Nasomesako Devil's File oba nagisomesako Tish oba wa bwe sigisomesa ngako wano mumbuulire nzije okusomese kiki kye bayita Devil's File. Biki ebibeeramu ojja kutya kijja kuzibula amaaso gambe utalo lw'omwoyo mbadde sirutegeera nakulutegeera strategy ya sitaani badde sigitegeera nagitegeera. Bino bye tubyogera kugulumiza sitaani wabula kukugula amaaso. It's very hard to overcome an enemy you don't know. Nebuli w'omanya ezimu ku nkola z'omubi otegeera engeri gy'osobola okudifendinga oba engeri gy'osobola okulumbamu. Kati basindisa abaana bakanisa eyo strategy yo baba. Kati ate abamu basindika mu makanisa. Jukira kanisa eri based on rituals. Sexual n'ebirala. Kati bayinza basindikamu obuwala mu church yangu. Ne busooka Bulaaya ne bukola muli obwenzi. Omukama Katonda wange. Ne bwebaka na buli muweereza. Embuto ze bufuna ze bujjamu. Ema ne bubula. Mwe yaye tubawumuza okumulekera okuweereza until further notice mwetereze. Ate yajja kwetereza. Iyi mission yamuleeta abamaze okukola. Obwana basindikamu abavubuka ne bajja. Musoka ate babeera committed. Mukama Katonda baba committed bambala smart baba banyirira baba wane sente ali singa sister baffe ali desperate myaka jigenda ufumbo pupu talaba kaboyi kaze kanyirira katya kalinawo segede ate bali babogera wano nga bakukwano akwogereza si abayogera kali kutoloza mbu bigambo byayogera biri input bijirako amaanyi okubiziyiza oba to resist those words weetaaga kubanga olina ate amaanyi ag'obwa Katonda naye gwe nga gwe tosobola n'ekitasoboka akikugamba n'okkiriza
anzinze n'ekumi yanze omusajja okwebaka naye nga muze kuntwalawo ngajja kuba si ye tali yekka n'ebigambo byagenda okwogera si yali byogera wabula ye muzindaalo waliwo ekiri emabega ngajja akikugamba bwe yali yekyanga bweranze nga wakikoze dda ogenda kuddamu amagezi Mukama nsonyiwa nziramu okukola endagaano naawe sijja kubiddamu nga ye kiwedde asebe ate naawe jjukira naawe obeera ne kagurupu k'abanno mubadde n'endowoozeemu nga naawe obayingiza nga amaze okutwala ekyomuwendo omungi. Zino mission bali zikola era bazitambuza era bali kuwoza amakanisa maki basobola okugiika anti kati ssaawa zino tuli all about multitude. How many people do I have? Bameka era bwe bayingira ekikola balina Mukama atukoze bulungi atwongeddeko abantu. Mu bantu abajja ne Sitaani ayongerako ekyo njagala okimanyi. Mu bantu abeeyongera ku kanisa olowooza nti Katonda yekka yaleeta, Sitaani naye aleeta ababi. Ate ababi babeera so committed. Be banoonya tewali Bwanda nagula box keyboard n'agyegulira yekka. Nsigambye nti buli akola ebyo nedda naye nkulaga nti obumu ku bukodyo bwe basobola okuba nga bakozesa bakimanyi nti ffe n'oba ne ssente ffe tuli bakwegayirira nnyo tuli ba statement ate bo babikolwa kati omuntu akola ebyo pasanga banaye amasanyalaze nagula units 10 landlord nagaba abanje emyezi emeka nti ena mumuwe afuya kati omuntu watyo aba ne chances nnene nnyo okumusembeza n'okumuyingiza obuweereza kubanga ennaku zino abasumba tumala kutunuulira nsawo yo okukuyingiza mu buweereza. Kisegedde buli abalina ensawo ezinyirira abo bo obuweereza babuyingirirawo supiidi ate si buweereza bwokka ne tubawa neki n'ebifo nga bakulembeze mu buweereza. Tulina okubeera abantu abali serious, abantu abamanyi kye baagala. Oyo ye ali so committed. Lwaki balifuna abayitirivu abo bonna abantu? Abantu bonna be bafuna tebakuŋŋaanira wali ng'omanyiwo nti bonna bagwerawo nedda. Abo babaleka mu makanisa gaabwe. Wabula abafunayo ekifo ng'eri ekyekifo eringa petrol station bagenda kubajjuza. Bagenda kubajjuza. Sheero manyi abantu asinga omubuuzo oliwa akubira essimu n'omubuuzo oliwa nagaa ndi ku Sheero naye ogenda otuuka nga tebangako Sheero wakati buli kimu bakiyita so liri kuŋŋaaniro we bajjuliza bo tebajja kukaayana kulekera abantu b'omukanisa bajja bakulekera emibiri naye nga the real person ye bakoze eki bamututte. So ate bali serious balinga abakatandika obutandisi bakikola n'okwagala bakiteekamu omusimbi. Kakati ffe basajja batu bakazi batu tuli eno twebase omunoga okimanyi abo asobola n'okusibawo edduuka ali ewiiki enamba nti omukulu yagambye waati balina zero. Bible egamba they have zero but not according to the knowledge of God. Bambi be batwalayo bo balowooza bali kuweereza Katonda. Okitegedde era bannaye bawakana osobola basanga n'obamatiza okuyaayo n'okwo kwe balina okuweereza Katonda singa kwali mu kumanya naye the zeal gye balina
okuweereza ganda wange baweereza muntu alenze kinsesa olwaki mubiire ne bagamba ffe tukulaakulana bulijjo jangu olabe we tufaanana ffe tweyongerako bo bamanyi nti okuzimba akazimbe okubeera n'abantu emitwalo n'emitwalo that is the prosperity gye twogerako olusobola okuba nga mukulaakulana physically wano naye nga mu nsi ey'omu it's nothing era kimubi bakujjuliza omwaka tufune emyoyo n'emyoyo gy'abantu naye ate tulina obwakabaka bubiri bwonna bulwanira myoyo ekyo njagala okitegeere Sitaani asobola okuwangula emyoyo 3,000 it's a matter of having good strategy akisobolera ddala Abalumi 10 olwokubiri paka ku lwokuna Romans chapter 10 verse 2 to verse 4 egamba wait for I bear them record that they have a zeal of God but not according to the knowledge for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves unto the righteousness of God. Okitegedde balina kati ebyabwe ebikwate era kakati mu ebyamwe balaba nga temu abatamanyi Bayibuli muli outdated mukulu waabwe agenda n'ayogera oluzungu oluli strong omanyawo abalokola abasingawo bakwatira ogana okubawo ekigambo nga vocabulary nakuba endu n'obuuza engalo zaaki z'okubi sajja alina okubikkulirwa naku zino simanyi nakumanya so yezo nalaki I came on social media kozesa ki omukutu gwange nti it's not only person gwe balumbi oba gwe balukira baluka bangi era gwe kiwemu ebbanga amakazi amanyi gagenda wola ebikolwa byabwe bigenda kuba nga byeyongera okumultiplyinga mu makanisa amalala okitegeera immorality egenda multiplying wa sexual immorality kubanga omukulu kikike ayino zifuna bazijjemu eri kubwa abaanywa ku musaayi wanadde bongera okuba nga b'amaanyi kyekiteekeddwa okuba nga kikolebwa tulina kusaba kanisa zina zuukuka tulina kwezuula naye bino ebyo mundakutapinga ku musumba gondi bambuuza ani spiritual father wo ngamba gamba abantu bajja gamba wow awo we basinze okuwambira amakanisa ne bagatwala museyomo ojasigaza ogupande gwo ne osigaze n'ekizimbe oba n'abantu bate bayiza n'okweyongerako naye nga kakati saawa ezo enjiri mu nsi ey'omwoyo buli omwoyo gw'oli bwe guba gufuga alina amatu ndowooza awulire omwoyo kyagamba kyagamba ekkanisa Kristo omuwa obulamu bwo ng'omwaka tegunaggwako tomanya yinza kuba nga atibiddirira gamba Yesu webaza olwaleero nva nsalawo okuwa obulamu bwange beera omulokozi era mukama waabwo saasire tali butuukirivu bwange bwonna anaze n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina gwe mukama gwawadde ekisa sabira amakanisa alina amatu awulire ate alina okubikkulirwa n'okulabira ewala ye amanyi kyenjogerako amanyi kyentegeeza amanyi gwentegeeza okitegeera batamutegedde sorry yangoza okujja mu inbox ate nga nkumanyi kubanga era naye ajasindika ababe bakuba amasimu banoonya we bakukwatira ensobi manyi ye asiba buli kiramu oyo so okuyingizaayo kale subscribing or liking or sharing comment section weeri osobola oyomba osobola okuvuma osobola okumpita byonna byoyagala kuba bino byamwoyo tusakola ki tusakuba nga ate obitegeera akagambo join kalioko ku screen kakooneko by the way kakooneko ojja kusaba awo ki
oba otuwa support nga ministry. We need support. Twetaaga bingi bye twetaaga nga ministry. Video eyo okutuukako awo erina process mweyitamu nene. Process ababikola mubabuuzeeko data abatwala atya biki byonna okitegeera lenti wa studios biki musobola obuuzaako ababikola basobola okuba nga bakola ki babikunnyonnyola. Naye mwena abayimiridde naffe okuva January paka December bane Mukama abawa omukisa. Siffe abatuukiridde ennyo naye tugezaako our best. Wona we tutakoze tutakusanyusiza nga gw'obadde osuubira tusonyiwe. Naye omwoyo wa Mukama ajja kwongera okuba nga ate atumakinga okubeera perfect. Mbaagala nnyo, mbaagaliza amakya amalungi. Kino kibadde kitundu kyaffe ekisooka eky'olunaku olwaleero. Nja kuwummulamu ku mukulu tannaaba kuba nga ate ajja. Wetukomawo tujja kukomawo n'ekitundu ekyokubiri ekya birthday ya Chris. Ebirala byobadde tomanyi twongere okuba nga ate tutemaatema n'okukulambulula n'okugezaako okuba nga ate kugula amaaso gaago. Mu ebirala bingi byetugenda okuba nga ate twogerako olunaku lwaleero tugenda kutwalira ddala busy speed ate mu nsi ey'omwoyo. Kampumulemu katono beere bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.